nobaga nti bajjajja musoke munterezeemu kaawo ewaka eranze bwe kigana nga ngenda ku jjajja nga ngende ewaffe bayita batya siyinza kuwakanya abantu baddogo saagala nkulimbe saagala kuwakanya abantu baddogo kubanga ebyakayisaali byakayisaali n'ebyakatonda byakatonda nfukamirawo nga mbasabira nabo mbasaba ate basabe Mukama Katonda oba wakumwenge alina obulamu bwe alina abaana be nti waddaze ku stage naye alina abaana alina omwami alina famire ye nga bw'olina omukyala ewaka naye bw'alina omwami bw'alina n'omwana ewaka era abayimbi boolaba bonna bali mu bufumbo oba alina mukyala we nga yamulaga n'ensi oyo gwe yalaga ensi mukwano gwe. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa bangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwakajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Gowe n'atulaba ku emboozi mu UG Anzajo from Mayanja aka Mr. Wagwan nzize mubalenya abatulaba okusinziira mu mawanga ag'enjawulo yonna gye musinziira mubalenya okutugoberera mutuzamu amaanyi buli lwenfuna kasimu nga nti Geoffrey webale nnyo olusi message ku WhatsApp Geoffrey mwebale nnyo ndi eno ndi Dubai ndi eno ndi Bungereza ndi eno ndi mu America ndi eno ndi side eno n'abawane waffe mu Uganda mwebale nnyo kutugoberera mwebale nnyo mwebalidde ddala so kikulu nnyo omuntu bwasako data n'agamba nti kanteekeko data wange ngende ku emboozi mu UG ndabe ekiriyo so kiba ky'amaanyi nnyo okuba nti mutugoberera nga bwe nkutegeezezza nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mu kiseera kino ndi ne SEWA Gomba Boy mabegeri yali alina title ya Vice President Big Talent atwaja ne tubinyumira ku emboozi mu UG mabegeri atwe tudde okumufuna bina twabinyumya bw'atalaba mboozi ezo okuddayo n'oginoonyako naye oba oli awo era tuyinza n'okubikoonako ne tukujjukizaamuko so title yamala neevaawo waliwo bwe nali awo ate nendaba omwana nga ataddeyo awo ku Facebook ngalinga agamba nti ate omukulu azzeeyo mu Big Talent so tugenda kubyogerako wano tulabe embeera nga bweri SEWA nsaba osoko nzikiriza obuze okuba tulaba ku emboozi mu UG tutandikira awo bakama bange abandaba ku emboozi mu UG sanyusa okubeerako nammwe amannya nze SEWA Gomba Boy ati abasinga bampita maanyi ganjegere kubanga ebintu byange mbikwata mpola mpola n'ebimala ne bibbuka SEWA okay toyanze ege SEWA satambule na saawa simanyi lwe tugenda kukolera budde ki simanyi tukole tujja kupima nsabako ku simu yo ndabireko obudde tuyinza okukola nitukeesa obudde tukeesa okay kale SEWA of course bingi ebitambula njaga kusooka kukwebaza endongo badogeza kubanga okyagikwasaganya era buli lwemberako wembadde nendaba nga oli ku stage kyenzaamu amaini mangi kakati SEWA ekino kyakikwasiza maanyi tutandikire ku kya Big Talent because lwe twasemba lunasema okubeera naawe ensonga yali nti mu Big Talent nvuddeyo ebyabwe mbireseeyo n'ebyange nvuddeyo nabyo ate nagenda okuwulira simanyi oba just simanyi oba lwali lugambo nalabo mwana atadde awo ku Facebook awo ku social media ngagamba nti SEWA amaze naddayo mu Big Talent abaali balimba njagala okutegeeza mwenna abandaba nti SEWA akolera mu company gye bayita Gomba Boy Music Limited eyo company SEWA mwakolera era ye CEO waayo ate ye founder waayo SEWA akolagana ne Big Talent kubanga gye yava
essaawa zino waliwo ensonga eziri mu ggwanga buli mwenna muzimanyi ensonga ya federation abayimbi okwegatta okufuna ebyo ebyaffe n'okutereeza omulimu gwaffe n'okubaako bye tusako okuva eri gavumenti nga byabayimbi ng'omulimu omulala gwonna awo nno we nakwataganira n'eyali mukama wange mwami Eddie KENZO ndowooza omuntu bwe yalabaako nga tukwataganye n'agamba no yazzeeyo naye bwe twakwataganira kubanga abayimbi twamaze okukizuula nti okwegatta ge maanyi nze bwe mba ne Eddie KENZO ne Waiki Benda ne Shiba n'abalala abayimbi nga twegasse wamu gavumenti etuwuliriza nnyo ku ebyo bye twetaaga kubanga twakizudde ntubadde tubbiddwa ebbanga music waffe tetufunamu tumufuniramu ku stage wokka ate nga tulina avenues nyingi we tuyinza okukola ki okufunira katono tugenda kugenda waawo yesewo madde njagala tusiga tutunula ekiri ekya mwaddamu ne mukolagana kubanga bwe wavaayo nti abantu abamu lenzo kuloza nagamba nti oba oli awo sewa yava mu big talent n'obusungu okitegeera kakati ate batuka bato kwatagana era ekibuuzo ekibeeraawo ani yakubeerako munne ku kasimu n'amugamba owaayi gwe wamukubera nti nzijeeyo oba yakubera naga nti jangu baganda bange abatulaba njagala kubategeeza nti nze bwe nali mba mu big talent okwawukanako n'abalala mukama wange namusaba ne mugamba muzeeyi engeri gye ntandise okuvumbavumbamu nkuze nange kangene ntandika amaka gange era ne tukkiriziganya ne ngena ne ntandika amaka gange bw'ova ewa kitaawo ng'omusabye ng'okuze ebbanga lyonna oba mwana ewaka osobola okuddayo ne munyumyamu ne mukola ki n'akuwa amagezi genda okole kino genda okole kino saavaayo na busungu naye nali nkuze nga nange ndaba ntandise okutengerera nsobola okubaako ate bannange bennyamba n'okulekera gaapu ate abala bakole naye abato abakyajja esewo so kakati wano mukwatagana mutya ye yakuyita okugenda mu federation ye yakuyita gwe wamuyita federation kozi y'abayimbi bonna kati abayimbi abo be bamanyi nti balina enkizo n'obumanyi mu kisaawe kya music buli omu bamukubiranga akasimu naye yakuba akasimu teyali mwami KENZO mukyala Fiina Mugalu amasanyalaze ye yakuba akasimu nengenda ku federation olw'emmeeting ezaali zitandise okubaawo mu nsonga y'okuzimba Uganda National Musicians Federation era gye nsinkanira mukama wange mwami Eddie KENZO era njagala kutegeeza abantu abandaba nti nze omu ku baamulonda abeere president waki gwe omu ku baamukkiririzaamu nze omu ku baamukkiririzaamu abeere president wa National Musicians Federation kitambula kitya side eyo mu federation because tulabye abantu bangi bavuddeyo nga kankite kukikuba bakubye federation nate n'abagikiririzaamu bangi ensonga ziri kiri kitya munda eyo ensonga ziri bbiri federation mu butuufu bwakyo eyamba muyimbi abakikuba be babadde batubba okumala ebbanga abakozesa abamu ku bannaffe basobole okutukuba tuleme genda mu maaso naye nga kino mbabwira mazima federation eyamba muyimbi omanye butya bwofuna oyimba ennyimba n'osigala kukukubira simu nti jangu oyimba eyiganga singa tebakukubira oba togenda kulya kyokka ng'ennyimba waziyimba mayanja ali ensambya ng'aluyina mu ssimu naye nga ye yalujja ku kompyuta e Kampala ng'agamba omwana ono ayimba kati wa kompyuta e Kampala mayanja yawaayo 2,000 ye ne balumuwa kuki ku ssimu owa kompyuta n'azeezibika kyokka omwana teyamuwaaka mayanja gwaga nti omwana oyo ayimba kulaba ekyo kibeera feya n'akatono kati federation kyetuliko bakiyita obumu unity okwegatta ffe ng'abayimbi ffenna mu ggwanga bwe twegatta gavumenti etumanyi nti gyetuli naye tetwegattanga kati mu kwegatta kuno kwa Uganda National Musicians Federation mwe mugenda okuva ebibala buli muyimbi byagenda okugabanako ne bazzukulu be n'abaana be n'abaana b'abaana be kubanga ekisooka tugenda kufuna copyright copyright kitegeeza obwannannyini ku kintu kyo kye weeyiyiriza kati obwo obwannannyini bugirako ebigenderako bitya bugirako essente ezikusasulwa mu kintu ekyo bugirako
okubanga gwe osobola okugaba ekintu ekyo wonna weeyagadde kigende bujjirako nti omuntu asobola okukusasula mu ekyo kye wayiiya ebbanga ne bwe liba ligenderedde twagala kubanga bakama bakitaffe abasooka mu kuyimba essaawa eno bw'obalaba abamu olaba nga bafunye mu kuyimba batono nnyo oyinza n'okulowooza nti tebaabaako basita naye nga babadde basita okumala emyaka naye olw'okuba nti ekintu baakitwaliranga ku stage nti bwe sigenda kuyimba kalenda sigenda kufuna ssente level yo kwe baakitwalira mbeerawo ne mpuliriza obuyiiya bw'ennyimba ennyimba nnyingi nnyo naye waliwo ennyimba z'omusajja gwe bata Lord Fred Sebatta mbeerawo ne mpulira obuyiiya obw'omu bw'ebigambo ebidongo ebiri mu nnyimba ze nendowoozamu ne ŋŋamba nti singa Uganda ebadde eteredde bulungi nnyo mu layini Sebatta essaawa zino abadde musajja mugagga muvundu webale nnyo nga kugamba ngambe nti oba yafuna n'ettaka ddene ali eyo yazimbako amaka ge manene nnyo nga yatuula eyo yawummula naye ne ŋŋamba ddala nkweyanzizza nnyo okutegeera ensonga eyo eyo nno y'ensonga etulwanya era y'ensonga etuwalanya abalala kubanga ekisooka Mayanja kankutegeezemu ebigambo bino mu bumpimpi bwe bakkubira essimu waliwo akayimba akavuga mu ssimu yo mwekali butereevu akayimba ako kayinza okuba ka muyimbi gundi oba gundi sijja kumenya mannya naye omuyimbi oyo akayimba ako akafunako 1.8%. Olwo kampuni gwe kakuweereza nefunako ebitundutundu 5 ku buli 100 ne banne baayo. Government netwalako omusolo gwa 45. Kampuni eyo eyina abakola obuyimbo bo ne bufuuka ringtone obakolo baita CRBTs. Fe tubaita ba aggregators. Kampuni ekolagana nabo. Aggregata nafuna kabiri ne bano ne bafuna abiri. Ne batwala ekitundutundu ekisinga obunene. Kati omuyimbi n'ofuna 1.8 gwe yayi. Naye ng'ate gwe nanyini kiyiiye ekyo. Kyokka wano ku butaka e Kenya okuli nani wano kumpi nnyo ne wano. Kinya na mpindi. Omuyimbi wayo afuna 5.7. Abasigadde ne beegabanya buli obutundu obulala. Kyova be Kenya omuntu bw'ayimba n'akola oluyimba ne lubeera lw'amaanyi abeera mugagga. Era obalabanga bonna bajjagwa basajja bagagga babahati basajja bagagga. Yensonga lwaki Uganda tugamba banda Uganda kyaka Diamond oyo atusingako. Naye tetumanyi nti bensi yaabwe ya streamlining omulimu gwabwe gutambula bulungi. Diamond bw'afulumya oluyimba n'abantu bakutteko asigala afuna. Oba ayimbye oba tayimbye. Okutegeeza kyengeza okutegeeza. Kakati nno munaye ekyabantu kye bakuba. Nange nali mmanyi nti mwami Sebatta, mwami Abudumulasi, kuba bakolera nnyo ensi eno. Bayimba ennyo kankubulire mwami Abudumulasi sinnalaba muyimbi mu mulembe gwaffe guno yatuse mwami Abudumulasi amaanyi. Ettutumu lyali alina. Naye saawa eno anoonya ne wayimbira ku stage nga tewali ayagala muwaayo show. Naye nga lwaki yandibadde atuula wansi naga kati nze ndi wano Masaka bwemba mwagala okundaba mujja kuntwalako mu Serena nga sente ziyingira buyingizi ku account ziti. Fe abaagala okuddamu ennyimba ze nga naffe tumukubira essimu ne tumuwayo akasente sente nga ziyingira buyingizi buli mwaka buli mwezi. Kubanga ennyimba ze zikyavuga mu bantu. Olaba ne jjajjange Sebadduka ennyimba ze zikyavuga. Jjajja yayimba edda 194 ennyimba ze zikyavuga. Katola Abudumulasi. Nalaba gundi nalaba Waikibenda ana post gi yakola n'agamba nti yali Waikibenda bwe mbaserabidde n'agamba nti bawuliriza nnyo ennyimba nti abayimbi abasinga nga ne kenyini kwali nti bawuliriza nnyo ennyimba z'aba Paul Job Kafeera abo ba mwami Sebadduka baziwuliriza nnyo. Njagala nkutegeeza ekisooka abayimbi tuli bannabbi. Ekyokubiri abayimbi tuli basomesa. Egyo nno gy'emirimu ebiri emikulu. Ng'ovudde ku bino ebyokukyamula n'okusanyusa. Omulimu ogwateekesaawo okuyimba kulanga otumala okulanga kusomesa ggwanga. Y'ensonga lwaki abayimbi abawuliriza nnyo ennyimba ezo. Naddala abayimbi abayimba ebintu ebirimu ensi ebikwatagana ku bantu ab'enjawulo. Mwami Lutalo, mwami Sewa, mwami Kenzo, mwami Waikibenda n'abalala. Bawuliriza nnyo abayimbi abo kubanga baagala
bamanye mu biseera by'abayimbi abo we babeererangawo embeera yatambulanga etya. Naye munnange ekyewuunyisa ku mulembe gwa mwami Kafeero byonna bye yayimba ebyabeerawo ku mirembe gyabwe nakaakano weebiri naffe bye bituliko. Kitegeeza olina okumanya n'owuliriza oli bwe yatambula mu luyimba n'obaako ne bujjamu obwo obugase mulembe gwo osobole okuyimirirawo. Kyekizzaamu abantu ennyimba leero. Olina omusanga yazzeemu oluyimba lwa Chance Nalubega. Ogamba omusajja lwaki yazzeemu talina zizi ng'ate w'amaanyi. Naye obubaka obwo obubula mu mulembe gwaffe ng'ate n'omulembe byebizu byebimu bye tulimu obubaka bwe tuba twagala tukomyewo. Kati music asigala w'amaanyi. Kati omuyimbi yenna bwe batafunye mu music mu nkola eyo gwe ng'olinze bulinzi stage. Kakati njagala nkubuuza nga bwe batimbye Chance Nalubega wa mu season zino zetubaddeko sina bwe naalabye. Olina walaba ekipande kiri nga kuliko Lord Fred Sebatta. Naye okimanyi Lord Fred Sebatta yabeerako ku kipande omuntu omu ng'aliko yekka najjuza Nakivubo, mwami Kafeero, mwami Basudde ne mwami Kasozi oba ne Walukago oyo. Walukago yali akyali muto bayimbako Nakivubo n'abuutikira n'abayimbi baali basatu bokka. Kati essaawa eno olw'okuba nti music abantu bamufuula kyakulabirako bamufuula kyakuzanyisa buli asanga ate n'ekikwewuunyisa abafuna music waffe ate bo si bayimbi. Bo bateekawo obukundi bwabwe bw'okubba babba era balina otulwanyisa ennyo. Naye tubalayirira ku mulundi guno ke twafunye Uganda National Musicians Federation tugenda kulwana n'empale zivemu bituli kubanga twategedde butya bwe tuyinza okuwangaala ne tusigaza ekitiibwa kyaffe. Gwe n'oddira posta emu noteekako abayimbi 40. Bino bye bagamba nti abayimbi abali mu federation balina sente ze bagoba era sente ezo bwe zinamala okujja tojja kuddamu kubalaba nga bayimba federation. Kituufu saagala kuwakanya nnyo ndowooza z'abantu naye njagala kutegeeza ebibala ebigenda okuva mu federation bye bino wammanga tugenda kufuna copyright kyekisooka. Ekyokubiri tugenda kutandika okufuna mu music waffe nga tetumaze kgenda ku stage. Okitegedde bulungi. Ekyokusatu bazzukulu baffe ne bwe tuli batufudde bagenda kugwanyulwa mu ebyo bye twayiye ebirimu ensa ebiyambye abantu bagenda sigala bafuna ssente kubanga music buli gyeyongera okukula gyeyongera okutunda gyeyongera okugenda ewala. Music bw'abeeramu ensa bintu bibiri byanjawulo gyeyongera okukola ki. Kakati okufuna ssente okuva eri gavumenti kitukakatako ng'omulimu omulala gwonna kubanga aba boda gavumenti tebayambako era we bayambira. Aba taxi gavumenti tebayambako. Abalimi juzi wano mpira mwami Sala ategeka emisomo n'okwempawalinga abalimi bagende mu microfinance baweeyo akasente bongere mu mulimu gwabwe tebayambako. Ne bayamba bulungi. Bano abakola mu maofiisi gavumenti erina we bayambira. Lwaki abayimbi singa gavumenti ebe bayambye bongere mu mulimu gwabwe bazimbe studio eziri ku mulembe bafune cameras eziri ku mulembe esobola okukompitinga world market babateerewo police esobola okuyamba internet ebeere nga ya wansi ennyimba zaabwe zitunde ennyo data abeere wansi. Lwaki bo gavumenti bwe bayamba babatunuuliza amaaso. Guno mulimu ng'emirimu emirala olw'okuba nti eno gavumenti ya Uganda erina okustreamlining emirimu gyonna mu nkola entuufu mu nkola ennuŋŋamu nti abayimbi okimanyi buli muntu ameruka nga talina mulimu afuuka muyimbi. Buli afubutuka eri ayingira kuyimba. Okimanyi mu kuyimba mulimu abayimbi mulimu abawagizi naye nga nabo bayimbi mulimu bannakigwanizi naye nga nabo bayimbi. Fenna tuli omwo tuli bayimbi tuyimba. Lwaki naffe tetutereeza omulimu gwaffe nga bwe gulina okutambula? Ensi neetulaba nemanya nti kati oyo omusajja muyimbi. Okumanya nga muyimbi alina n'ekimwogerako nti muyimbi asasula n'omusolo eri gavumenti kubanga muyimbi. Okitegedde? Ekyo nno munnaye ffe kyetugoba ku streamlininga mulimu gwaffe mu mbeera entuufu
kwegattanga abayimbi tutandika n'okweyagaliza n'okwemanya tumanye nti Mwami Mayanja muyimbi ayimbira Masaka naye amanyi Mwami Sewanya n'Owegomba gy'ayimbira. Mwami Sewanya n'oyo Owegomba bwe nkola naye akayimba nze ow'Empigi ajja kutunda nnyo kubanga abantu baffe bano bajja kaagala nnyo muyite n'okumuyita mujje Masaka muleeteko eggomba wano e Maddu tuteekewo ekivulu ekinene abantu bajje bamulabeko olwo tufune ssente n'abakola mulimu gw'okuyimba nabo bafune ssente mu nkola ennungamu eri streamlined. Ekyo nno munnanga abantu kye bakuba balowooza nti ffe gavumenti egenda kutuwa ssente za bwereere naye abalimi bo nga babawa endokwa ne ssente enkalu okugula amadagala agagenda okufuuyira ebirime byabwe. Kati ffe batuwaayo akasente ne tugula kamera eziri ku mutindo ne tufuna stage ennungi mmwe kwe munajja mutulabe munyumirwe ng'oga nti ogwo musango. Tuli mu gavumenti y'e Kenya oba gavumenti ya Uganda? Abantu simanyi engeri gye balabamu bintu naye nze ndaba yange manyi nze ndi musajja ndi direct njogera mazima. Gavumenti bw'eba esazeewo okuyamba ekitongole ekimu ekiyamba ne kirongoosa omulimu gwakyo bulungi kyongera okufuna. Ekyo nno abantu kye bagamba nti gavumenti abayimbi bagoba ssente. Sewasaba olwo kino kibadde kitambula era kyekusa ku kuyimba. Nalaba awo nkakasa nti obadde ogezaako ebintu obirengera. Wabaddewo ensonga y'eddogo. Olwo ebyavaayo awo sijja kukweka mukyala Karo Nantongo yali mu Golden Band. Naye yavaayo n'agamba nti lumu bamusindikira eddogo era okumutwala okuwona banne gye bamutwala eyo taata we yamutwala eyo naye ng'ayambibwako n'abalaba Muzeeyi Kapo n'abalala bonna okutuusa okuwona. Abantu abamu ne bavaayo ne bagamba nti okusinziira nga bwe yayogedde era olwo omukyala gwe baayogerako nti era naye bamwekusizaako ku byeddogo nti nga ye kennyini yaloga. So ne bibeerawo naye ng'ate era si kyekisoose. Eagles enkadde byaliwo ndowooza wajja era wabiwulirako nti Muzeeyi Sebata naba Eagles eddogo liryawo ppitirivu nnyo teryogerekekako n'ebirala byonna binoze ogoberera. Eddogo gye liri mu bibiina eyo obaddeko mu Big Talent waliyo ng'olina Vice President Mulamba. Eddogo mu bibiina gye liri eddogo mu bayimbi mweriri litambula ppitirivu nnyo oba just mboziya z'abantu. Ekisooka saagala nnyo kwekubiira ku luuyi lwange. Nze bwe nali mu Big Talent saalabako ddogo kubanga singa nalabako eddogo ensi yandibadde temmanyi nti nze SEWA. Saalabako ddogo naye ate siyinza kuwakanya muntu avuddeyo mu lwatu mu maaso ga kamera n'agamba nti omuntu oli ne bw'ati yandoga. Ayinza okuba yayina ensonga ye abaffe bwe baamuloga wamuwulirako ng'agamba nti yagenda mu kyaki okumusabira eddogo limuveeko. Yagenda mu ssabo. Kati kitegeeza ye n'oyo eyamuloga ensonga zaabwe z'eddogo be bazimanyi. Sinakiri n'ekibiina kyabwe kubanga sawulira ye era awakanya nti omwana oyo alimba. Ate ng'abasinga webali balamu siga nti baafa. Kubanga abaali abakulembeze baabwe mu biseera ebyo bandibadde bagamba nti oyo omwana alimba akonjera munne. Si bituufu. Tewali yavaayo n'ayogera kintu neki. Buli omu amatama yagira bw'ati n'asirika. Kitegeeza nti kituufu. Ate n'oli gwe agamba nti baamuloga yakyogera lwatu. Misana tuku kubanga obudde tetete bwali bwa kiro. Oli gwalumiriza okugamba nti yamuloga yandibadde agamba omwana oyo alimba nze sibimanyiiko naye naye yasirika. Kati abo osobola kubagambira kati bo omanyi enkola y'emirimu nga temuli ba mukwano nkola eyo mbi nnyo. Bwe bulwe mutabeera ba mukwano ku level yonna mutandika okubeeramu n'obumulumulu n'okwesojjaŋŋana n'okwerumaŋŋana. Kati enkola eyo ezaala emize mu bantu. Omuntu bw'abeera desperate akola buli kintu ky'asobola okukola ebimu n'abyejjusa nkeera oba lulala naye ng'abikoze. Kati siyinza kuwakanya ddogo naye ffe ewaffe sirirabangayo kubanga abantu boogera nnyo era kiri mu mind z'abantu nti omuyimbi okufuna kulinnya lyonna katugeze nti nobeera nti SEWA ng'osobola okulinnya ku stage abantu ne bakuba enduulu n'oyimba ennyimba zo
noba ngo oyimba n'abantu sigamba nti osiba nabo nti oba bakumanyi nejja sokuba nti bawulira ennyimba zo ne batiga nti sewa yooli nti abantu nti ekintu ekyo okuba nti abantu bakutegeera nti olina okuba nga oloze abantu abamu bakina mu mind nti olina okuba nga onako gye wagenda eyo okitegeera so abasinga bona ekintu ekyo kiri kitya sookera ddala omanyi Bible abaganda bayina enjogera egamba nti Katonda ayamba yeyambye mu kuyimba kuno ekisookera ddala olina okuyimba ebigasa ebyongerako abantu abo ensonga lwaki bayimba ennyimba zaffe oba olina abyana lwo mu ssimu nga lubeera mu ssimu ye nga callback tune nga luli mu ssimu ye lwansonga oba oyimbye ekimugattako buli lwoyimba ekitamugattako nga kyakunyumira bunyumizi kunywa bbiya awo kugenda era akireka awo ekyo abayimbi balina okukimanya ekyo bwe kiggwa ekyokubiri olina okugenda n'okola oluyimba mu nkola entuufu abantu gye bakolera ennyimba zaabwe tutegeeragana studio bweba production ennungi olina okufata production ennungi eddoboozi lyo lyatuuke n'obakawo bw'osindikira eri abantu bwatuuke tutegeera bulungi ekyokusatu olina okuba ne budget egenda okupromotinga oluyimba lwo okulutambuza okulumanyisa abantu nga boolaba omuntu nga boolaba pepusi nti pepusi twamunywa tuli bato nnyo nekitange bwe yali yanyumiza nti banywanga pepusi nakakati obulanga omulabako ku TV za leero obwa pepusi kitegeeza olina okulanga product yo gy'okoze ngwe ng'omuyimbi nti oluyimba luno ndulanze ntya n'olulanga eri ensi n'erumanya kati bw'omala gw'omanyi byozzaako oba ogenda kuloga oba osaba Mukama Katonda n'akuyamba naye nga bino basics ezisooka omaze okukola ki okuzituukiriza kasita omala ozituukiriza ebirala bongerako byongere naye woga nti ate kati gwe kwogenda ologe nga tonnaba ate genda eno kati oba ologa naye ng'okkiriza nti eddogo gye liri siyinza kuwakanya abantu baddogo saagala nkulimbe saagala kuwakanya abantu baddogo kubanga ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda tulina buwakanya bantu baddogo nga tulina ennono kati nze ndi musajja museenene nina ennono nina ne bajjajjange saapolokagwa n'abalala ogendayoko n'obagamba nti bajjajja musooke muntereezeemu kaawo ewaka era nze bwe kigaana nga ngenda ku jjajja nga ngende ewaffe bayita batya mukika burial grounds nga mbalimalimako nga omanyi bw'onaagenda okutereeza kubeewammwe nfukamirawo nga mbasabira nabo mbasaba ate basabe Mukama Katonda oba wakumwenge siba wakumwenge kulongoosa awo nakubasabira kubanga mu nkola entuufu ey'abakkiriza tukkiriza nti bwe tusabira abagenze emagombe naffe empeera yaffe yeeyongera kubanga ebibonyo bye bayitamu nga bagenze ffe tetubimanyi naye bw'obasabira Mukama eyabayita abatangaaliza ejjana yaabwe naffe eno empeera zaffe zeeyongera kubanga oba oyambyeko kuba bo kati tebalina mumwa gwogera tebalina mumwa gusaba oba okitegeera kati oba obayambyeko okubasabira eri Mukama Katonda empeera yaabwe n'ejjana yaabwe eyongere okugaziwa batebenkere emirembe ensonga lwaki kwe kuva ekigambo kyekigamba nti ekitangaala kibaakire mirembe okitegedde tekibaakira nga tobasabidde wabula bw'ofukamira wansi n'obasabira n'abasiraamu balina enkola eyo bwe baba mu dduwa zaabwe balina akatundu ke batuukamu ne mwogera erinnya ly'abagenzi nti Yasiini Umaru gundi ne bagenda nga babasabira mu dduwa zaabwe ekitangala kisobola okubaakira emirembe batebenkere Mukama gye yabayita okay ndine sewa ku emboozi mu UG atukyawayamukko ku mboozi wano so bingi betwagala okutunuulirako just kade kajja okutusalako kokka naye ng'ensonga nnyingi nnyo zetwagala okutunuulira ez'enjawulo sewa obadde ku stage ebbanga lyonna abakazi bajja
ne omukazi nakwata wayagala naliko nalabako yali Dr. Hildaman yali kusaidize ye wabo omukazi najena omwana najena namugamba kwata woyagala era omwana nakwata wayagala okitegeera obadde ku stage abakazi bazze ozinye nabo bakoze nabyo bakoze abawuli ajena kwata ku ngatto abamu lwaki abayimbi abamu kibanyiza simanyi abawagizi bano olumu bayitawo buyisi because all student yabadde waawo nkirese blessed okuba nti nawe oli muyimbi ate stage ogibaddeko nnyo ate obadde okubagana empawo n'okubaganya ebirowoozo nga bagamba nti wininwaji okubeera nga kuba abawagizi abajja gy'ali okumukwatako oba okuzina naye lwaki olumu ava mu mbeera n'abakuba ezi kyakabeerawo then Superstar naye era ku nsonga era yemate nga Superstar naye ate naye abadde amanyiddwa nti ye abawagizi bajjala nabo nazina nabo ebiseera ebisinga naye ekibuuzo kiri nti abawagizi bano oluusi bayitawo nnyo oba abayimbi abamu bakoowu ng'enjogera ennaku zino bweri si kyekyo omanyi baganda baffe abatuwagira abagala music waffe ebiseera ebisinga kikye nagambye nti mubeeramu bannakigwanizi ab'enjawulo kati abamu bayitawo basukka abawagizi ate abawagizi abamu balina okusoomooza eri abantu abamu nga sirabangako bwe bakwatakwata Rema Namakulu naye olw'okuba nti mu nsi mulimu ekintu nti oyo bonaamukwatako ajja kutabukirawo abawagizi baffe baagala okusoomooza mukwateko ndabe kyankola okitegedde kati muganda wange mwanyinaze Wini azakifunamu obuzibu okitegedde azakifunamu obuzibu obw'enjawulo kati abawagizi abamu bo bakikozesa fujjo nti kamusoomooze tulabe kikyanakola kubanga sisuubira nti Wini asobola okukuba omuwagizi ng'amukutte ku ngatto oba ng'amuwadde haga sisuubira naye abula okuba nti basoomooza balina ebitundu bye balondobamu nti kankwate wano ndabe kyanakola okitegedde naye natamanya nti oli muyimbi mukyala bw'omukwata mu ngeri eyo mu lujjudde oba omutyobodde ekitiibwa kye ate ne levo gy'aliko ng'omuyimbi atuyimbidde ennyimba ennyingi okumusoomooza engeri eyo ekyamazima oba omumalamu ekitiibwa muleke akusanyuse bw'oba oyagala linnya waggulu ku siteegi omugambe maama nsaba ompe kuhaaga naye nkwagala nnyo okusinga okulondoolamu ekyo ekitundu gwe era okwatewo kikyamu alondobamu bamusanyusa bakusanyusa otya nti ebbeera eyo linsanyusa kandikwateko oba wano bwoba tewansanyusa kankwatewo oba olimba abawagizi baffe tubaagala nnyo n'omuze gw'okusoomooza naddala akusoomooza abamu muze mukyamu kubanga abayimbi mu myaka oba mu era ya nyuwaji bangi naye si bonna nti babakola ebintu ebyo n'olw'okuba bano kyo bakikwata bukwasi nti oyo katumusoomooze tulabe kikyanakola kati bakikozesa fujjo which is very very wrong era si kiwagira abayimbi mbaleke babasanyuse namwe musanyuke engeri emala period kwegamba nti abawagizi babeeko ne bakoma ate munnange nno si bonna niyo gino okulabula abantu nti buyayayaawo ng'akutta omwana w'omuntu ewantu ewazibu nga kamera eraba ensi eraba kubanga jjukira omuyimbi ono naye alina obulamu bwe alina abaana be nti waddaze ku stage naye alina abaana alina omwami alina famire ye nga bw'olina omukyala ewaka naye bw'alina omwami bw'alina n'omwana ewaka kati tebereza abaana be maama we ne famire ye banaawulira bati namukwano gwange bamuyita Aida Muggo yanyumiza lumu yali ku stage ng'ayimba omusajja najja omusajja yazine mukazi we kati omusajja n'akyamuka nnyo kati bw'akyamuka ayimuka ajja ku stage akwata mu nsawo ajjayo ebinyaanya awa Aida Muggo ndoza omukazi agenda okulaba nga school fees omusajja azimalira ku Aida Muggo omukazi yajja n'asikawo omusajja n'obukama obuyitirivu nnyo n'amufulumya ne bagenda tukiraba eyo yenkola entuufu kubanga oli ye muntu wo kati singa omukazi obusungu bwa school fees yabumalira ku Aida Muggo yakoze ensobi
tosomooza muntu azze kusanyusa kubanga kituufu oba wamusasulidde ajja kuye kusanyuse naye alina obulamu bwe mabega bw'alina okutambuza nze bwentyo bwe ndowooza abantu mubawe ekitiibwa mubawe ebitiibwa engeri gye babawamu ebitiibwa Okay, kwe tuli ku Emboozi mu UG, Geoffrey Mayanja nkyalinze ndi ne sewa Gomba Boy. So tukyawayamuko ku Mboozi nga bw'omanyi sewa omuyimbi sewa okusala kugamba nti kampase because tulaba celebrity bangi sawa zino n'omulaba nga mukyala evuga senyimba zitukubye naye nga obufumbo poteya ate nolaba omuyimbi omukati nga Rwema Namakula ninga obufumbo mwali kubanga Rwema Namakula ndozi yabeerewo kabanga katono n'agenda wa Eddie Kenzo olwavu wa Eddie Kenzo tewayita okwalinga ng'okuva wa Eddie Kenzo yajja buziwa wa Dr. Amuza olaba nti naye kenyini ndongo waali agikuba era sente azikola nate ryo nabamu betulaba nti bali awo nga muyimbi waali omulaba nti wakabi mukyala naye nga talina mwami nolaba omwami omuyimbi nga mwami nenga wakabi nenge ndongo agikuba talina mukyala kyokka ate noba watera gwolaba kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bebe Kulu n'abalala nga naye ndongo akyagikuba naye nga wali wakabi nenga ate naye amaka galina omuyimbi yalisazeewo ddi ogamba nti kanfune omukyalo oba kanfune omwami nfumbirwe naye ndongo nsigale nga njikuba era kusomooza ki kwekoyinza okulaba kogamba nti nno omuyimbi bwawasoba bwafumbirwa nga akyakuba endongo okusomozebwa kwekuno ate era omuyimbi atalina mukyala wakuba atalina mwami era naye afuna okusomozebwa kuno ekyamazima omulimu gwaffe guno ogw'okuyimba gujjuddemu okugezesebwa kungi ffe ng'abasajja tulaba abakyala bangi buli lukya abakyala balaba abaami bangi buli lukya kati okutuuka okusalawo n'oga nti kambeere n'ono ayina kubanga mukwano gwo ng'ajja kukutegeera oganye nti oyo mukwano gwange yamanye ebyange era abayimbi boolaba bonna abali mu bufumbo oba ayina mukyala we nga yamulaga n'ensi oyo gwe yalaga ensi mukwano gwe ddala era oyo mukwano gwe ayina ebitamunyiiza obufumbo bwina challenge olwayo bulwi ng'oli supposed komawo ssaawa 2 omukyala n'agikubanga eriko n'obumansuka nga gy'obeera ewaka waliyo omulimu oba kyegambo kitegeera nga gy'obeera nti waliwo omulimu gwakutavukira nti guguno lwaki tojja n'ogukola wano musajja gwe okuyingiranga obudde nga buzibye amatumbi budde naye nga ziri ssaawa ezo ssaawa 2 za kawungezi olwokuba mumanyiza nti ku 12 oba otuuse kati okuyimba kwaffe kulimu okugenda ekkotiddo ng'ogenda kusulayo ennaku 10 tuwa safaari mulimu okugenda ng'ojja kukeesa tugeze oli ku musical tour oli mu mabaala ag'enjawulo otambuza luyimba wano ne wano ne wano n'oyingira ku 10 lumu nagenda nenfuna obuzibu ku Valentine waliwo manager Derek omumanyi manager Derek ebiseera ebyo yali twali tunatya okuyingira campaign naye ng'akyali nagundi zaakola eyewabwe Palisa kati atutwala ku lunaku lwali lwa Valentine lwennyini nga tugenda okukavalinga kuba yali alina emipiira biki kati ne tugenda nga bamawulire ne tugenda okukavalinga ebintu bye naye ku Valentine kwennyini twasimbula okugenda nali ndi mu baasi tugenda ekulukuta omwana nankubira nangamba naye Geoffrey wanimbye kati oli mu bakazi bo era yalabye kubatwala ku Valentine nengamba ono omwana storage nenga mulimu ogenze kuwatanya naye kennyini kati abayimbi abasinga tebaagala stress kubanga emitwe gino egiyiyo giraba buladi kati kankubira ekintu kyotamanyi fe abayimbi tetwagala yadde stress okubawa ebintu ebirungi seetaga kulowooza ku renti wa nnyumba seetaga kulowooza ku mukyala agenda kuyomba ku ssaawa 2 seetaga kulowooza ku mwana oba agenda kulya kireero seetaga kulowooza ku mafuta ga mmotoka no era ensonga lwaki olaba abayimbi abasinga beekuumirako abantu nti wabeerawo alina okulwaninga ebyewaka wabeerawo alina okulwaninga bizinesi ze ez'okuyimba wabeerawo alina okutwala abaana ku ssomero gwe gyokyegendereza ennyo abayimbi naddala bano abatusooka okuyimba beekuumirako abantu nga 4 5 omuyimbi tamanyi nakumanya nti mmotoka temuli mafuta
talina kukimanyako. Tama amanye kyaki. Omuyimbi alina kubeera mu mbeera nga ntuufu buli kaseera asobole okuyiiya ebyo ebigenda okugasa ensi. Naye toyina bw'otandika kuyiiya bintu bigenda kugasa nsi nga bagenda kugoba mu nnyumba enkya. Landlord yakonkonye eggulo n'agamba nti mwami Jofure osusse oli mu myezi 4 nkubanja. Nkuwadde weeks 2 ngoba tozirese enviira. Ng'oyiyo oluyimba tokencho kyonokera mu studio. Ng'oyiyo oluyimba lugenda okukunyumira abantu. Tosobola. Tekisoboka. Ate otya okujjako era ng'ogenze okuyiya lwannaku bannange erandi road ya mmanja. Naye bwe luyimba loga nti lwa vibe. Tosobola. Kati nno kyengezaako okulaga nti abayimbi bakuwa stress. Ate stress esinga okuba ennene mu bulamu ya mukazi. Kugambye okusaba 2 oba tonnadda abagikubye. Singa alaba kusimuyo nga lwa bakubira ennyo ayomberawo. Kyokka ng'okimanyi bulungi nti essimu z'abayimbi ze zisinga okuvuga mu nsi yonna. Webale nnyo. Kati omukazi bwebeera waka evuga ayinza n'okubuuza maama ennaku zino okola mu mobile money. Stress nekuliraawo bw'ataba mukwano gwo. Kati abayimbi abamu babyesonyiwa oli akuba endongoye nga tayagala stress za mukazi. Nakuba endongoye ne muka musajja ono nga tabwasa yabaaki. Naye nga tayagala bwagazi stress. Ekimu n'abakyala. Abasajja naffe tulina stress gy'otalabangako. Oliyo ne banno. Oli mbulenzi muyimba nabo buliyo bukukwana. Bere nayo ddala. Oli mu studio kiro sawa 4:05. Producer ye gundi gye yakuwadde budde bwe yakuwadde okujja okukola oluyimba. Omusajja mukuba amasimu. Tanalya nti mmere waka. Ali agenda okunfumbira. Oliyo mu biyimbayimba byo. Ofuna setemeka. Kyoyogedde kiri nti omuntu alina okuba nga akutegeera nakuba mukwano gwo. Nane Catherine kusaasira ku studio emu nga akola oluyimba. Ninga budde bwa kiro sawa ziri mu 5 za kiro. Naye nga Seruga mukwegaza okyali ku studio nti nkyaliyo kale. Sokuva budde kinti budde uti. Aba mukwano gwo. Naye so sibino nti Catherine ng'oluddeyo. Zowange manyina okumustula. Mugo wajja mumperekereko. N'atuula wali. Nenyimbe nyinga zange ne mala okola ebintu bino muga tugende waka. Nga takutadde ku pressure, jale katobudde nga bugenze, bannange tuve wano, bannange nze kino. Nanga akimanyi yafuuka amajimanyi music yenze kennyini. Kati bwoba onjagala nga bola akazi baga nti bwoba onanjagala olina okwagala n'abaana bange. Kakati nze bwoba onjagala olina okukkiriza music abeere kitundu kuggo. Bayimbi abala fuuse successful. Bebe kulo yo mulaba. Ali successful mu makage because of that gwe yawasa mukwano gwe. Kamilioni bwa kunyumiza stories naye okuva mabega. Olaba nga yawasa mukwano gwe. Bobby Wine olaba nga ina mukwano gwe. Kabe kitange mwami Misach. Olaba nga ina mukazi. Noba tunula butunulizi Misach ne mukazi we. Olaba nga ba mukwano. Oba Misach ali ayimba. Onabere natenga dukanya business zaabwe. Olaba nga ba mukwano. Samu ne Sophie Gombia. Olaba nga ba mukwano. Era baba abasobodde okumakinga obulamu obwo bw'obufumbo nga ate bayimbi. Bawasa mikwano gyabwe. Otherwise stress ya love gwe togimanyi. Ndala. Oba bubina oba na girlfriend. Nga wakamufune weeks 2. Nakubuzaako emirembe. Weeks says wakamala ba weeks 2 temunaweza na mwezi. Wala kawancha wafunye yabalala. Nengo wa weeks says. Ato oli muyimbi toli serebu. Weeks says nalo katekawo n'okugamba ogunenze kyovola abayimbi bantama. Tebalina budde. Really? Stress ze bayina nene. Nene nnyo era munaye tobanenya obaleka we bali tuukira okwagala kati kanyigize kusose mbulamu bwango baleka buli omoja kulaba jebuva ne jebugenda omuntu yenna nga mulamu bulungi nga talina kizibu mu bulamu bwe aba ateekeddwa okuba n'omukyala naye ku time ye gyayagala kisinzira ku birubiru lwabyo na bigendererwa byo. Osobola okwegatta mu relationship nekulemesa ekintu kyoyagala okulwanirira. Ekyo nno nali sikimanyi. Mbuza nakitegeera ddi. Okitegeera ddi? Banga sijja nawe mabega. Bampuliriza ennyimba za Kafeero
kati ng'alina oluyimba lwe yayimba naye nga ndwagala nnyo kubanga kodi zaalwo zitambula mu ngeri ya nzikakkamu. Sikyaganya kubanga nkoze n'abasinga bwe bazze bagamba nyaganya lwakubanga nkoze okukumanya n'emyaka 2. Oluyimba olwo alina vasi mwe yayimbya n'agamba nti yawalirizibwa okuba omuwuulu olw'ensonga yali alina kyagoba naye nga babeera nabo tebasobola kukiraba. Kati gwe b'oluwulira oba olowooza agamba abantu ntu bwe yabeeranga nabo. Nejjukira Sose n'agamba nawalirizibwa okuba omuwuulu. Kitegeeza yalekawo amaka ge n'afuuka omuwuulu asobole okuyiiya ebyo ebigenda okugasa abantu okutakabanira music abeeko ne wamutuusa. Kubanga singa yali akyali mufumbo tekyali sobose. Nawuliriza era bw'oba osobola okufuna oluyimba lwa Kafeero naawe ndaba luteekemu oluwuliriza ojja kufuna akafunamu ekyokuyiga kyessirabanga kuba nali ndowooza ndoba oli awo ebituuka ku bantu musically oba ebintuukako byakatandika bibadde bwebbanga ddene. Nze mbonyebonye nnyo ne relationships nnyo paka we natuuka ne nfuna mukwano gwange ne muteeka ewaka naye mbonyebonye nnyo oba okutta oluguudo bwe ruti ng'onaakutwala eno oba otumala kugenda ate nakuze eno toka neyiba nange tuli kuki kumbe temwali compatible si mukwano gwo nawe toli muki toli mukwano gwe okitegeera awo nno kyova olaba kati ebigambo mbyogera mbimanyi nti bw'oba onaafuna omuntu funa omuntu oyo akutegeera mukwano gwo nga bw'olaba nti mperanye ekyokulabirako nansonyiwa ku Bobi Wine ne Babi. Kituufu kyowa kubanga Bobi Wine nga tannafuuka mwami Kyagulanyi gwe tulina kati yali Bobi Wine omukubi wa Raga Nakingu naye bwe yakubanga Raga we yabeeranga ne mukazi we. Wawulirako oluyombo nti Bobi ne Babi balwanyaganye tekibanga nawo naye nga babeera ng'abantu abamu babeeramu n'obutakkaanya obumu naye basigala bawamu kubanga bamukwano. Kubanga bamukwano omukwano kintu kikulu kyekisinga. Nalabako awo simanyi wali oyagala kutuwaayoko ku show concert ng'ogenda kukikoonako ekyo otubuulire then tubuulire ne wootuuse Gomba Boy etuuseewa tumanye etambula etya kyekiriwo kapya kyakaliwo endonga etambula etya n'ensonga zonna ezikwetooloolerako. Gomba Boy music erina omwaka gumu n'emyezi 6. Yaweza dde omwaka? Yaweza omwaka mu January. In fact emyezi giringa 6 giweza. Mwaka gumu n'emyezi 6 yaweza omwaka mu January nga 25. Kale tugezezzaako okukola ennyimba ne ba producers abalungi ab'enjawulo era tugenda kutandika kufulumya videos. Basically tusuubira nti omwaka we gunaatuukira mu December. Omwaka guno tetugenda kukola concert wabula tugenda ku unleashing unveiling tugenda ku unveiling Gomba Boy Music Limited. Kubanga ffe ekyenjawulo tulina mu section ya band. Eyo no band etera obba ku bireeyo gye mutera okubeera nga mukyakalira. Tugenda kujanjulako olwo band eyo twagituma the finest band. Eri part of Gomba Boy Music. Era erinamu n'abayimbi abayimbira ddala. Katugenda ku unveiling this year bwe tunaatuukira omwezi gwa December ennaku z'omwezi nga 1 tugenda kubategeeza ekifo. Tugenda kwanjula ekibiina ekyo ate ensi yeyongera okukimanya n'okukiwagira n'okukyagala n'abayimbi bonna bengenda okubalaga mbasaba nga bwe mwawagira abantu bonna ne bano mubawagire kubanga ffe tukyali bato mwaka gumu n'emyezi 6 naye twagala kusigala ng'ate tuli waggulu kubanga amagezi tuyina mangi nnyo n'ennyimba tuyina nnyingi nnyo n'amaloboozi. Tubinyumizza byonna
tubinyumiza okusinga tubadde tutulira ku industry era byonna bye twogeddeko obufumbo emirimu mu kuyimba na biki byonna era bye tulirawo mu kuyimba kakasa tugezezaako okubirambulula obulungi of course ne bya federation because ebigambo bingi ebyogerwa naye ebiseera ebisinga fe abalengerera enewala olumu tuba tugezaako ti sewasawa bajja n'ayogera nga sewasawa ayogedde ki nekyefumiitirizaako kati omulala bwajja n'ayogera ekiri opposite kukya sewasewa era nekyo nekyefumiitirizaako naye nga tagatta okulaba n'abayimbi abasinga bali tebamanyi kozi ntuufu nga bamanyi nti kwekuŋŋaanya kabondo kakundiiri k'abantu kubanga gavumenti etuweeyo akasente tugende nga tuseka kyembadde ngenda okugamba nti kubanga ebintu ebyo bibaddewo nnyo n'owulira nti wuma yafunye sente bweziti naye nga tolina kyola nti zigenda kukola kino n'owulira nti bapromota bagezi ne bajjayo sente bweziti kati kino bwe kyajja abantu balowooza nti oba oli awo nakyo bwe kizze naye nga kino okwawukanako n'ebirala byonna kino kyakoze oba twakoze emirandira kubanga saagala kyejjamu ndi munda muli mu federation twakoze emirandira nga giviira ddala ku byalo gye tuzaalwa era tebakulima nti federation egenda kuvaawo emirandira gye twakoze gisibukira ddala gye bakuzaala kati nze waffe Egomba association yaffe ey'Egomba ey'abayimbi b'oku kyalo bayimbi baffe abazaalibwa Egomba yempa amaanyi n'ensindika nzija ate waggulu ku regioni yaffe eri Mpigi era ffe tugwa mu Greater Mpigi region yange yensindika nzije waggulu ku ki ate bwe ntuuka waggulu olukiiko oluliko amagombolola ag'enjawulo omuli Mawokota Butambala Mawokota tulina Mawokota South ne North era Egomba tulinayo Egomba East ne Egomba West tulina ne Butambala abakiise nganze bwenzize bwe batuuka waggulu ku regional level zizo tubadde muzwadde sub regions bwe batuuka ku regional level ate beerondamu mwe muva oyo gwe basindika ate bamutwalewa ku Uganda National Musicians Federation waggulu ku kitebe ekikulu akiikirire bano naye ng'ava eno okitegedde bulungi si nkola ya wannakigwanizi mbu nno bali beegunjizzaawo akantu kaabwe bafubutuka bali awo mu Makindye boogere ne gavumenti baweeyo ku ssente eno enkola egenda kuyamba nze ne bali gwe bootamanyi abayimba kubanga ne bwe mbeera nga nze founder wa Gomba Boy Music Limited era nina gye banzaala kyokka n'abaana benkola nabo abali mu Gomba Boy Music waliwo be bazaala embalala waliwo abali Masaka waliwo aberuweero Mitiyana okitegedde bulungi sijja kubakotogera nabo bajja kuddayo ewaabwe balonda oyo gwe banaaba balonda oyo gwe bakkiririzaamu ajja akiika eno y'anaabatwalira ebyabwe n'okubayambako okubamanyisa ebyabwe kugamba enkola egenda kuva wansi bweti paka waggulu ku ntikko si kabondo si kakundiri k'ababbi si kakundi akali akakuma ekampala wokka era ojja kuwulira nti nebo babuyambi nga buvudde eri gavumenti nga bujja gye tuli bujja kuba bugasiza wamu ne bali abali mu kyalo kubanga nabo kitundutundu beba stakeholders b'ekintu kino oba ntegeera bulungi kutegeera bulungi eyo nno ye federation ojja kumpayo olunaku lulamba nkunnyonnyola federation kiki tweyanzeege bwete bwe tutambudde olwaleero sewasewa tujja kudda of course sewasewa ebiseera ebisinga buli wenjogera naye abeerawo era najja n'atubuulira bye tuba twetaaga okumanya era nkakasa nti era tujja kukungera okufuna olunaku olulala tujje nga ensonga tulesi ya federation twogere byonna n'ebirala byonna nga bwe tunaba tusobodde okwogera neyanza papa okujja nituwayamuko ku mboozi nkwagaliza birungi byereere n'omulimu gwoliko gwe muliko eyo ne banno gwa federation byongere okutambula obulungi mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane.
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 3898888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.